essuula ekyatulemedde ku mugongo bannange essuula egamba nti olugendo lw'e Tanzania. Twakoma abaana, jjukira abaana omusajja oli eyabatwalako kagaali yabatuusa ew'omukyala Muganda. Kyala gwe bayita Muganda, bamukazaako lya Muganda. Kati bamutwale wa Muganda ali e Tanzania. Muganda abanyumiza abaana bano engeri gye yatuuka e Tanzania. Era yatunyumiza nti omukazi Bitulesi yamukolera omupango n'amulemesa obufumbo bwe. Twalaba Luhoyako bwe yamusigula ng'amulabye ebirungi, era twaleka amugambye nti engeri gy'oli lubuto lwange nze jangu tugende ffenna e Tanzania. Omukyala nkweta mulanga embuzi ngikwata bbeere n'agaana. Bw'agaana Kolohoyaho nti nnyabo ogaanye okugenda nze ngenze, naye nja kusindikira ababaka bakukime oba ogaanye okugenda nange. Omwana wange wakiri ndi kusindikira omuteego gutte balo gutte baani ab'ekika kyo bonna naye nga ompadde omwana wange ali mu lubuto lwo. Awo nno we twakoma. Yayongerayo bw'ati, sigaana omusajja nali mwagala bisoko nga byaŋŋoma, naye eky'okumuzaalamu omwana oba eky'okugenda naye Tanzania ebyo nali sibyagala. Omusajja yasiibula n'agenda n'andeka nga ntidde nnyo. Nalowooza bwe mba ngamba omwami wange yali anjagala obwenkanidde awo nti ate luno olubuto si lulwo, oba nti weeraba ssebo ngenze n'Omutanzania, obanga mmaze okuzaala nti ate ono omwana si wuwo wa Mutanzania, n'ensoberwa. Wamma amagezi ganneetugga. Omusajja yantegeeza olunaku lwe yali ajja okusitula ng'agenda. Nalowooza bwe ngende Tanzania gye nali simanyi nako, natandika okukaaba naye nga ndaba nakyo tekiyamba. Bitulesi gwe nandibadde neebuuzaako ampe ku magezi nali sikyayinza kwogera naye kuba twali tufuuse kabwanango. Natandika okutuulanga n'okutambula nga neeyogeza nzekka era nga bwe nyanjala engalo. Yerohoyaho yajjanga ntakera okumanya nti tandeka bukwiri oba si kyo ajja kutta abantu bange bonna ng'abanja omwana we. Nalowooza bingi okutuusa lwe nasalawo omulundi gumu nga sina na gwe neebuuzizzaako nti leka ngende gye simanyi. Bwe bali abantu Katonda yalimanya balindya okusinga okusigala wano n'enswala n'enswaluka. Oyo nno ye mukazi. Oyo ye mukazi asalawo lumu kama mbaya ni mbaya kangende Tanzania gye simanyi oba bandi. Oyo ye mukazi bwatyo Katonda bwe yamutonda. Mukazi munnaffe ng'atufungudde nnyo. Nga munnange nteesa na Luhoyako ngeri gye nnyinza okubulamu okuva ku mwami wange eyali anjagala ennyo ngende n'ono eyali anjagala ennyo. Naye olw'okufuna olubuto lwe oba olw'obwenzi bwange wamma ddala enkonge emala kukukoona n'ogiraba, kale singa nali ntegeereddewo nti omukazi Bitulesi yayagala kunsuuza bufumbo bwange, mazima sandi mukwanye era ne Luhoyaho sandi muganzizza. Naye nakimanya luvannyuma ng'omwami wange ambuulidde nti Zaabali yali amusaba kumuwerekera ku buko nti era teyali muganzi we. Ye ne bwe yandibadde muganzi we bannange ddala ng'olwo nange enkwana anti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Nanoonya gwe mbambuulira ku kizibu kyange ekyo ekyali kimaze okufuuka enkonge mu bulamu bwange, wamma n'ambula. Nayagala mbuulire ku maama naye ng'ekikwatagana n'obwenzi ng'ajja kunzita bussi, kubanga buli lunaku yambuuliriranga nneme okwenda nti omukazi omufumbo tayenda. Oyo taata nga wamma tayinza nakumpuliriza ye nnyabo atya. Mpozi nabuulirako kato kange kamu kokka
tebayita kasaamanya era nenkagaana okwogera okutuusa nga mmaze okugenda. Mwami wange kyosiga nasula musindira olubuto n'omutwe nti nfa ndi bubi. Natunula ku baana bange abasatu abalamba be nali ngenda okulekawo ettayo, anti era nga ne bwesiigende ng'omusajja ayinza okubasindikira omuteego n'abanzitira n'abamalawo. Mazima naguma ne mbaleka. Omukazi aguma bambi. Akaana kange kabyakufuna akaali ebbujje baaba bwe katyo. Nayagala ngende nako naye ate nga nkatwalawa bannange gye nali simanyi. Kazansanze ne Tebeesigwa abo nno baali basuumuseemukko. Bonna nabaleka ne ngenda n'Omutanzania. Nakeera nnyo mbu ngende mu ddwaliro. Obaze Kyosiga yampa ensimbi ez'okunzijanjaba. Yali aŋŋamba tugende ffembi naye ne mmugumya nti siri bubi nnyo, nja kusobola okugenda nzekka. Laba bwenkeera okutambula nga mu nju sirina kyange kyonna kye nzigyemu wadde olugoye. Gwenga omusajja namugamba nti ate nzitwalawa. Mazima nagenda ngera ng'ey'akambi. Naye nga ndi mugumu nnyo nti kasita omusajja gwe nali ngenda naye yali anjagala nnyo. Mazima namalirira okusiyaguka ogugendo ogunene bwe gutyo nga ndi bwomu mpozi ne mukwano gwange roho yaho kooyo. Nze mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro nakwata ligenda kusisinkana kabiite wange maama ng'era ndi musanyufu nnyo ddala olwaluhoyahoya wange oyo eyali aŋŋumiza nti yali anjagala nnyo, nti era yalina ebintu ewuwe nga bikirako obugulu bw'eggongolo obungi, era nti ebintu bye byonna byalina enkumu byali byange na mwana waffe yali mu lubuto. Ye kuba yali talinaayo na mwana mulala yenna. Yayongera okuŋŋumya nti ewaabwe Tanzania yali fugge, nti era sigenda kwejjusa n'akamu nga ntuuse ewuwe wadde okwegomba okudda. Ate nange bwe nalabanga omusimbi gwe yalinga anjoolera nampa wamma nenkakasa nti abo Bakyosiga munnange baana bange nga ndeka mwami wange yali Kabirinage, yali Kasiribiiti, eyali anteekamu ekitiibwa, eyali ow'eggonjebwa gyendi, eyali ow'amazima, eyali ampa omukwano gwa Namaddala, eyali taata w'abaana bange be nali njagala ennyo. Bwe ntyo ne ngenda n'Omutanzania, omusajja omubbi, omulimba, omuyaaye, atalina mazima n'akamu era omunnanfuusi, nga manyi nti tugenda kubeera naye mu bulamu obwa waggulu ennyo obw'ebbeeyi. Munnange nga bwe twateesa twasisinkana ku ssaawa 3 ez'enkya awo ku ddwaliro awo Elusazaawo Health Center. Bwe twasisinkana ngenda okutuukawo nga munnange yatuuse dda era nga anindiridde n'essanyu lingi nnyo. Yali ampangisiriza n'emmotoka entono olwandaba nanzigulira oluggi n'entuula emabega era ne twejjawo. Ayongera n'agamba nti emmotoka yatuteeka ku paaka e Kampala, olwo ne tulinnya ez'e Masaka. Twalinnya endala e Masaka ne tuteeka e Kyotera, awo ate ne tulinnya eyatutuusa e Mutukula. Awo twasala ensalo era byonna ye yali abimanyi era ne tulinnya emmotoka endala. Siyinza kukubuulira mmotoka ze twalinnyo okuva e Lusaze okutuuka eno gye ndi kati, nga tuva mu eno tudda mu eno, tuva mu eno tudda mu ndala. Twamala mu kkubo ennaku 7 mulamba, nga buli kiro tusula mu wooteeri. Mwana mulenzi n'alyoka ndaga omukwano guli nange gwe nali sirabangako era gwe siriddayo kulaba. Mwana mulenzi nga yampembejja mu kkubo bannange, wamma namatira. Nga bwe tubaako we tutuuse nga ndera Bulezi, bwe twatuukanga mu kifo we tunaasula naŋŋamba ne tutambulako akawungeezi ako. Olwo n'alyoka mpaana nga bwe nalungiwa ne mpitirira. Yammatiza mwattu nange ne nzikiriza nti mu nsi teri ansinga bulungi
era tagenda kubeerayo. Yankakasa nti era tegenda kubeerayo muntu mu nsi gw'alyagala nga nze, era nenzikiriza olwo n'alyoka nsaba nange nkole bwe ntyo. Woo, neerabidde olugero lw'Abaganda olugamba nti ssebusiru buto obugola buyita buganzi, kuba mwattu neesanga sikyalya anti nga nange mutunulako nenzikuta, wamma nange najjula omukwano n'okubimba n'emmimba. Natandika okwesunga olunaku lwe tulituukirako ewaffe, ngamba ewa Luhoyaho nange mbu tusobole okusindira omwo omukwano gwaffe ogwa nnamaddala. Natandika okulowooza ku liyumba lyaffe ddene ennyo omuli buli kalungi konna nti mwe nali ntwalibwa wamma emmeeme n'ekuba ejjebe. Namubuuza nti mukwano bambi Luhoyaho, kale erinnya lyo linnyumira okwogera. Namubuuza nti kati mu liyumba lyaffe eryo eddene ennyo omuli buli kalungi konna waleka mwani, olowooza ebintu byaffe tebaabyonoona? Yanziramu nti tewali gwe nalekamu. Namubuuza nti ebintu byaffe olowooza tebaabibba dda? Yanziramu nti ffe waffe tebabba. Namuddamu nti kati mukwano olwo kyogamba liri eyo litulinze nga temulina bantu? Koye nti ye nnyabo. Namubuuza nti lwaki tewateekamu ku baganda bo? Yanziramu nti owange nalowooza nti okubateekamu kyangu naye okubajjamu nga ndeese omulungi wange kale nga kati nga ndaba ng'ekiyinza okuba ekizibu, kuba kati oyinza okwesanga nga muganda wange amaze okuwasizaamu, olwo bw'omugjamu eyo tebampalana, wamma leka tugende tweyingirira eriyumba lyaffe. Baana bange nga mmatira era nga mbimma amazzi nga bisiriira. Natandika okutya wamu n'okwewuunya kuba buli gye twagenda tweyongera nga mayumba amalungi sikyagalaba okuggyako obusiisira, ng'ennyumba yonna esangibwa nga ya mabaati ng'eryo libeera ssomero. Wamma n'ensirika anti omulimba asanga mukkiriza. Konze nti owange ndowooza gyeri eyaffe ennungi. Kati nno baana bange muzze eno nga musobola n'okuwulira obw'olumu ku musinde gw'emmotoka oba ku musinde gwa bbaasi wadde nga tezitera kutwala muntu yenna okuggyako nga waliwo avaamu n'eryoka eyimirira, naye era okukutwala nno weesunako. Naye nze we najjira nga tewali wano wonna mmotoka wadde akagaali konna kamaanyi ga kifuba wadde. Emmotoka zaatukomye eri eyishirimbo eyishirimbe eje zaatukomya mayiro nga 20 olwo nno ne tulyoka tuseyegguko ogugendo guli nammwe baana bange gwe mutatindigangako ogwo gwe twatambula ngenda okutuuka wano wamma nga nze nanjo ya busera era nga n'okufuma nfumye ebigere byanzimba amaaso ganzimba buli nnyingo yonna yata era okutuuka wano ng'ensowera njigobya lulimi. Nga tutuuse omwagalwa wange n'aŋŋamba nti mukwano tutuuse. Tutuuse. Nze saamutegera kye yali agamba wazira ngenda mu maaso n'okutambula nga nnyanguwa. Yankwata ku mukono mu ngeri erera ag'omukwano nammwenyera era n'aŋŋamba nti omukwano bambi tukyame weewano. Nakyama naye nga nali simanyi kiro Luhoyaho kye yali ategeeza. Nalowooza nti era tugenda kusula awo n'oluvannyuma tweyongereyo kuba ddala nali nkooye nnyo. Essaawa zaali awo nga muukalabiriza bazaana, enjuba nga yonna eyakakalyolyo, enkoko empanga nga zitandise okukulemberwa ensenyi okuzizzaayo mu bisibo. Enkoko koko bwe zisula tebayitawo oluwe oba ebiyonjo oba twaligambye ebiyonjo. Kaakati mu bisibo byazo nga munange n'obunyonyi butandise okubuukabuuka nga busemberera ebisu byabwo. Abakyala abalabufu we beebugeranga nga bateekateeka ekyeggulo ky'ababbaabwe n'abantu baabwe, naffe nno obudde obwo we twakyamira. Awaka we twakyama waliwo obusiisira wabundaba 6 mulamba nga bwonna kumpi bwenkana era nga bufaanagana, naye ak'omukaaga nga ko kali mu makkati ga buli era nga ko kanenemu ddala. Ako nno nategeezebwa oluvannyuma nti ke kaali aka taata waffe oyo omukulu
taata wa Lohoyaho. Buno obutono nga bwo bw'abaana nga bwetoolodde akake. Munnange olwakyama nga nkulemberamu omukulu oyo Lohoyaho wa Naleero nga tutuuka mu mulyango ogw'akasiisira akamu ku obwo yasindika akaggi k'akasiisira nako ne keggula era nandagira nnyingire nange saamutenguwa nga nnyingira. Munnange olwayingira nannyaniriza nze saasooka kutegeera kye yali ategeeza. Muli nalowooza nti oba omusajja antutte mu ssabo nti oba tugenda kusamira naye ate nga tugenda kulogaani. Buli agenda okusamira baaba agenze kuloga. Nalowooza nti ndowooza tugenda kusula awo nga bwe twali tukola naye olwo nga tugenda ate kusula kuki. Nasirika nenninda ebinaddirira naye nga nkooye enjala ennuma njagala tutuuke ewaffe maka gaffe gali amatiribo n'agaaka. Baana bange omusajja yankakasa nti omwo mwe nali ge gali amaka gaffe njeera twali tutuuse tetwalina balala we tulaga. Ayi nnyabo nakuyama mamange nakuyama gano ge maka mwenzize okubeera. Natulika nenkaaba nga newuunya omuntu okuva mu liyumba eddene ery'omwamba eryettegula. Laba nnyabo bwe nnyingizibwa mu kasiisira. Namagamaga erudda n'erudda nga mpaawo kye ndaba. Si ntebe, si kitanda, wadde obuliri nga bye naleka ewange ebirungi ebika. Ate eby'ebbeeyi nalowooza ku maka gange ag'ettendo, ne ndowooza ku mwami wange ow'ebbeeyi maama, ne ndowooza ku bakadde bange. Olwo n'enkoma. Ebyokunyiizira nabivaako nga ntegedde nti omukazi aguma. Naye bannange omusajja yannimba nnyo. N'ava mu kunnimba n'adda ne mukati ne yeewogoma. Bwe nalowooza ku bulamu bwe twalimu nga tujja, olwo ne ntandika okutuubatuuba. Natuubatuuba baana bange, ne nva mu kutuubatuuba ne ntandika okunyiibanyiiba. Olwo ne nva mu kunyiibanyiiba ne ntunula bijiijidde ng'embuzi ekaabira amalagala. Nayagala mere ebiwawaatiro mbuuke nzire gye nava naye nga tekikyasoboka. Njiwansaano ku mazzi. Baana bange wamaddala obugere 10 obugere buno 10 butunda naye nange bwantunda ewa Lohoyaho omusajja Omutanzania oyo. Baana bange obwenzi buno nabwo nno bubi. Obwenzi bubi obutaba n'amazima wamaddala nakyo kibi nnyo kuba bambi omusajja wange namulimba nnyo nga ndowooza nti gyendaga wasinga wennali anti obutamatira obwo. Kale wamma nejjusa emirundi kakadde naye nga tewakyali kyakukola anti enkonge emala kukukoona ate munange n'obuuka. Ayongera n'agamba nti nange ngenda okujjukira okubuuka nga ndi mu maziga nvuya. Lohoyaho yandaba mangu nga ddala alaba ndi mu maziga yamanya mangu ensobi ye. Bw'atyo n'atandika okukuba endeka mwoyo nga ddaabiriza ogwafa nga mbuuza mbu kiki kye mbadde nti nsirikewo bambi. Yanneebugirako nnyo nga bwandaga essanyu. Yatuula n'alannama n'ateeka omutwe gwange ku magulu ge bambi n'ansiisiitira. Oluvannyuma yandeka mu kasiisira n'agenda ayita banne batwanirize anti baali tebatulabye nga tutuuka kuba twabasanga mu kasiisira ka kitaabwe nga banywa caayi bonna. Kyetwava tutuukira mu kasirise nga bamulabyeko bonna baaleekaanira waggulu nnyo olw'essanyu bamwaniriza nnyo. Oluvannyuma yabategeeza nga bwe yali nange bonna ne bajja omulundi gumu okwenyaniriza. Bo bwe basanyuka ennyo babuukabuuka nga bwe bakwata ku bigere. Bwe bayingira mu kasiisira mwe nnali ngenda okulaba nga babuukabuuka ate nga bwe bakwata ku bigere muli n'ensoberwa. Ne ngamba nti ate bano bali kuki? Lohoyaho ye yaŋŋamba nti olwo bakulamusa. Olwo naye yali antamye nga yantamyetamye dda nga saagala na kuwulira na byayogera. Nabatunuulira nga amaziga bwe gannyunguka naye nga sikyalina kyakukola. Baayogeranga ebigambo bingi nnyo bye saategeera. Nawulirangamu kimu Muganda.
ensi yambijirira ne Mukerere n'amwenya. Okuva olwo omukwano gwe yandaga nga ndi ewaffe ne mu kkubo gwakoma ku olwo lwennyini, ng'olwo abeera na baganda be na bakadde be n'abantu be ab'okukyala abalala bye baalinga boogera nga sibiwulira. N'olumu ndowooza nti baba baali bageyanze. Ekyo kyampaliriza okuyiga mangu olulimi lwabwe. Abawaka bankyawa nti nga bagamba mbu neepanka. Omanyi bafumbanga emmere nga yangeri nga sisobola kugirya, bundiiza obwo ne bayiwamu amata nga sibimanyi era nga sisobola na kubirya nze. Kobbo nti neemanyi mbu ndi munafu, mbu ate ndi mwenzi, kuba yali amaze okubanyumiza nti nali muka musajja, nga batya mbu nnyinza n'okwonoona bakyala baabwe ne mbayigiriza egyo emize egy'obwenzi. Baamunenya nnyo olw'okunsigula mbu kale baze bw'ali musindikira amayembe g'Abaganda. Wamma olwo ne bantya era ne bankyawa nnyo, wama n'ennyindo n'ensiiwuuka. Baamulagira ngobe mangu nnyo mbu kuba nnyinza okumussa ye n'ab'ennyumba yonna, nti era awase mangu omukazi ow'eggwanga lyabwe. Bwe yangoba nga nange era njagala nnyo muviire. Gwe ssebo nga tetulina we tusula, ebyokulya byakuwamma, embeera nga mbi nnyo ddala, abawaka nga tebanjagala olw'ensonga enkumu ennyo bo ze baalina, kale nga sirina na mirembe. Nakogga ne nenkana ensiri, nasiiwuuka ne mba ng'omusiigevvu. Nabijja n'enkutuza n'endiga ku ttale, ng'era yali ammanyi nga bwansanga mpitako. Kale ng'ekyokungoba nange kyensinga okwetaaga. Naye ate nga aŋŋamba mbu sigala na lubuto lwa mwana we, ate olwo n'ensoberwa omuddo gusobera mulimi. Nga ŋŋuma nti kale leka mmale okuzaala mulekere omwana we neetambulire, nga nti n'ensimbi zange ziriize yampanga ez'omujjirano ezo zikyandi ku luwuzi. Okutuuka okuzaala baana bange, singa saalina busimbi obwo, singa saalina nsimbi ezo, singa nze embuyaga ze bagamba ezikaza engoye ku gundi, era saasigaza wadde ennusu, ng'ate eno okufuna ensimbi baana bange si kyangu era nga si muzannyo. Ng'olwo ntandika ate kuzinoonya buto nziruke ekibabo, mazima zambula okwekanga ate nga ndi lubuto lulala. Okuva olwo okutuusa kati sifunanga nsimbi zinzija eno kudda waffe Buganda ebukwiri eri erusaze gye banzaala. Nali ngumye nga ngumye nti akale kasita nzadde abaana bange bano aba baganda bange baakula bulungi nnyo bambi abaana bange, era nga basanyufu, nange nga nsuubira nti be bali nzize ewaffe ebukwiri. Natuulanga nabo ne bamalako ennaku, naye kyampitirirako bwe bajja wano ne bambikira nti bombi empologoma ebasse awo mu ddundiro ly'ensolo. Abaana bange abaali bagenza okuyigga engabi, nnyabo basanga mpologoma. Ho, empologoma yankwata mu byenda maama, abaana bange. Nga bwa mukazi wattu bwajja ebiyengeyenge yakoleeza emmindi ye, kiwa omutomi ndoza kiwa omutomi, era n'afeesa mukazi wattu. Bambi yeeyongera nti nali bulungi nnyo n'abaana bange, naye kati olumu nsiiba n'ensula enjala nga sifunye wadde kenzize eri omumwa. Nga bwe mundaba sikyesobola, kuno enkuba etonnya omulundi gumu mu mwaka gy'emyezi 3, olwo abantu ne mulima ne musiiba mu nnimiro kumpi kusulamu, kuba emyezi egiddako kiba kyeya. Kati nzaani atakyalina mugongo. Kati nno oba mulinamu ku ssente mugende mutugulireyo baaba kukuzza eri omumwa kukeewamala, anti nange omutema mpola gundi bubi, n'enku nno tewali, ne byonna sirina kyenninda baaba. Yabagamba mbu ennaku n'enjala bwe zimuzinda nga yeeterako emmindi eyo, kiwa omutomi ng'afuluuta, era olwagissa ku mmindi bw'ati bagenda okumulaba nga yeebase.
abaana baatunuulira akasiisira bwe bagenda okwebaka, wamma ddala ne basoberwa. Baakatunuulira nga konna kajjudde obujjama, nga n'okugegera kagegedde. Wakati mu kasiisira nga waliwo ekyoto ng'omuwadde akatebe, naye ng'omuliro bukyanga guzikira nga byeyana bisiibo. Abaana beebuuza gye bagenda okugula emmere essaawa eyo, kw'obwo obudde obwali butandise okuzibirirako bo nti ndaba naffe tuva kulya enjala tetuluma, ate muganda naye wuuyo yeebase, ate tukooye ebyokulya tunaabiraba enkya, ffe wamma katwebake. Munnange essaawa y'okweyalira olwo lwe baamanya nti ensawo yaabwe erimu engoye zaabwe zonna tebagirina, baakimanya ku ssaawa eyo. Kyokka nga buli omu agibuuza munne, okukakkana nga bambi tebamanyi we baagireka, mpozi okukakasa nti ze baali bambadde buli omu ze yali asigaza mu bulamu bwe. Nenze nene mbonaabona nze sigyagala. Tesaagala kubonaabona bwe nti bannange. Kati ate ensawo baagisuula wa? Munnange mu nsiisira yaabwe mu byakira ebbanga temwali kabulangeti oba kafaliso wadde ak'okweyalira kakube kakwebikka ng'abaana beefunya nga beebaka. Baamala mu maka ago akabanga nno kaawera munnange nga bali mu mbeera embi ddala bw'etyo. Bandibadde beekwanidde emikwano oba oliawo, naye ng'olulimi lubalemesa nga tebulimi tebalutegeera. Suubi yali yeebase n'awawamulwa ekintu ky'ataamanya era n'atuula. Abaddawo yeebake bw'ati, yagenda okuwulira ng'ekintu era kikomawo kimujjira. Kyamusimba mu lubuto nga kijja wano nga mu kabuto buto akataawo, nga kikkirira eno ate wansi mu ndira. Yatuula ne yeebuuza kyabadde, wamma nga takitegeera. Yagumiikirizaamu mbu waakiri buke, naye ebyo ebyali mu misimba byagaana okulekayo. Yagenda okulaba ng'ebintu byeyongera bweyongezi, amaaso gaamumyuka n'amagezi ne gamudduka. Olwo nno nga lwajjukira nti alina olubuto. Olwo ne yeebuuza oba yali agenda kuzaala ku ssaawa eyo, oba lwali lugenda kuvaamu, oba si ekyo kyali kiki ekyo. Yatandika okukulungutana yenna, era nga bw'afukumuka entuuyo. Mwannyina yazuukusibwa okukulungutana okwali okw'amaanyi, era n'amubuuza nti, Suubi, obadde ki yateebase? Baaba weebake naawe. Yagenda okulaba nga mwannyina ddala tali bulungi n'akamu. Bambi baasoberwa, baasalawo ne bayita mukadde muganda abayambe. Muganda yabagamba kimu nti, mulabe akabiriiti awo mukoleeze munakutadooba. Naye oyo mwana omuto atyo, ate yenna ayeruukiridde atyo, yabadde tanaaba ddagala ebadde okulinywa. Nze ndabanga atajja kusobola kuzaala mwana. Nze temuddayo kumpita, taagala kunteeteza, mundeke neebake. Kuba ne bw'aba azaala omwana nze simanyi na byakuzaalisa. Mundeke munveeko. Yabawaayo akaziina nti bakateekemu omwana bw'aba. Kadde muganda naye yeenyiwa bubi. Bw'akaziina bakateekemu omwana bw'anaaba azadde. Okumala okwogera ebyo nga zzeewo era nga yeefuluutira. Abaana baasula batudde bati nga tebamanyi wali muzaalisa yenna, nga tebalina kye bamanyi. Olwakya ku makya, muganda n'abuuza kusaasira nti, mma, ono omwana tannabeera kuzaala? Anaazaala ddi? Mumutwale mu ddwaliro oba eri ew'omukazi omuzaalisa. Naye nnyabo, oyo omwana omuto bw'atyo n'alyoka alemu okuzaala omwana? Owa, abato be bazaala amangu. Obukazi obukulukulu obwo nabo busobera. Kusaasira yasaba omukadde amulagirireyo, naye n'ajjukira nti tamanyi lulimi. Muganda kye yava ayita omusajja eyali ayita awo okumpi, n'amugamba mu lulimi lwabwe abaana abatwale ew'omuzaalisa. Omusajja yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'abagamba bamugoberere. Eky'ekitalo nga Suubi tasobola wadde okutambula
nga bambi yenna ayidde. Wamma gwaja bajjira ng'omunafu azadde kaliira. Ati nga tewali mmotoka wadde eggaali, tewali nsimbi zimala kukima mmotoka, kyokka ye omwana nga ddala ali bubi nnyo. Abantu beeno balina ekisa bambi. Omusajja Bishobo yadduka mangu n'agenda ewuwe n'akimayo ekigaali kino kye basindikirako ebintu. N'akireeta n'ayoolayoola omwana n'amussaamu n'akisindika okugenda ew'omuzaalisa eyiye. Walako okuvaawo omwana omuwala omulungi atyo mu mpisa eyagaana okwonoona, eyeekuuma olulimi lwe obutayonoona, eyawanga bakadde be ekitiibwa, eyayagalenga ennyo baganda be, Katonda we n'abantu banne, eyalina emikwano emingi gityo, omwana ow'essimbo, omwenkanya, omukakamu, ava mu maka amagagga mu buli kimu, nga mulimu buli kimu, nga n'ensimbi n'ebintu bingi, abalina omukwano omungi guti eri abaana bannaabwe. Naye laba kati ali ku kigaali, mukazi wattu ng'alinga eyabba. Sikulojjera bulungi bwa ssuubi, yalina akayindo kalaalo, obumwe obutono nga bumyufu ng'obw'ensumbi, amannyo ga ssuubi nga gakasenge era nga geetobeseemu n'akaziga akalungi okuzaama, amaaso ge nga gandege, ekyenyi kye ekyamasiga, ensingo ye nga yalangajja era nga yasibagana ebiseera, amabeere ge nga gannambaalaala. Agamba nti Bishibo teyalina maanyi ng'aliko kyanoonya, kuba mu kkubo baddukanga buddusi era nga agenda ayogerera abalwadde. We baatuukira ew'omuzaalisa nga bambi abatuuze bamusondeddeyo ku nsimbi ze banaasasulayo, naye nga nno zenkanawa, omanyi ziri ze yali asigazza Ssuubi ne mwannyina baali baziguzeemu ebyawaka nga baziridde ziweddewo. Omuzaalisa basanga agenze kulima ne bamuyitayo mangu era naye teyeekunya. Mukazi wattu yajja adduka agenda okutuuka mu luggya lwe ng'abantu abali awo ow'enjogera embi abayita binyinyi agenda okukyusa ati eriiso alabe omulwadde we alumwa okuzaala, wamma ddala yamusobera nga ne ku kigaali tasobola wadde okwejjako wazira okumuyoolayola obuyoziyoozi. Teyabaganya na kumukwatako, n'abagamba nti bannange ono omwana nze sijja kumusobola, embeera gy'alimu mbi nnyo, mumwongereyo mu ddwaliro eddene kuba oyo atakyasobola wadde okuyimirira anasobola atya okusindika omwana. Nze sirina geereetera bizibu, bw'afa nga bagamba nti afiiridde mu ddwaliro lyange alyoka ndeetera ekisiraani. Bamwegayirira nno waakiri amukebereko, yamala gakkiriza era n'agamba nti okuggyako essaala, naye omukulu akooye n'omwana ali munda naye akooye, ndowooza obwedde asindika ng'ate essaawa tennatuuka, nti naye kati yeetaaga ddwaliro ddene bamuggyemu omwana, naye agenda atya oyo atakyasobola wadde okutuula ku kigaali, kuba omuzaalisa oyo yalina eggaali maanyi ga kifuba ng'omulwadde amulema kwe bamutwalira mu ddwaliro eddene. Mu kitundu kino baalina enkola ng'omulwadde omuyi ateesobola bwe baba bamutambuza basiba akannyo ne bamuteekamu ne bamusitulira ku bibegabega nga kyakalombolombo buli muntu gwe musanga mu kkubo ateekwa okusitulako, nga bw'otositulako ogenda n'ebisiraani. Kale nga buli muntu ayaayaana okulaba waakiri amutuuseeko engalo, bwe batyo okutuusa lwe baatuukanga mu ddwaliro oba we baba bamutwala. Baakayanguya okukasiba akannyo, baba baakamwe bagajja ng'emmotoka eno olw'akalombolombo ako nga ne bw'oba mu mmotoka osooka n'ogisiba n'omala okusitulako n'olyoka ogiddamu ne weeyongerayo. Ow'emmotoka olw'abatuukako n'asooka n'abayisa n'agisimba eri mu maaso, n'adda atuukiriza akalombolombo. Ab'oku kyalo baagenda okwetegereza nga ye emmotoka etera okugenda ku kyuma kya ppamba era gye yali ava ng'omukulu abadde atutteyo ssente z'abalimi ba ppamba. Abatuuze omukulu olwamulaba nga bamusaba abatwaliro
omwana mu ddwaliro lyonna lyanaaba alabye nga baddira omwana nga bakuba mu mmotoka nga bamunnyonnyola ng'abaana bwe baali tebamanyi Luswayiri wadde olunyamwezi nti naye baava mu Buganda ebukwiri gye baali bava ne babula. Omukulu oyo yali amanyi bulungi Olungereza ate bwe yawulira nti Baganda n'ababuuza mu Luzungu alabe oba baali balumanyi. Wamma Kusaasira yalabanga azuukidde kuba ddala kwali kuva magombe okuwulira omuntu ayogera olulimi lwategeera ng'ate oli mu bwetaavu bwalwo. Olwamala okubuuzaganya olw'emboozi n'egwa amakerenda. Kyokka essaawa eyo Suubi yali ali bubi ddala era nga takyategeera na biri ku nsi, ng'olwo omukulu maneja emboozi agisimbudde na Kusaasira yekka. Anti Kusaasira yali tanyumya ng'asulayo bbiri. Maneja yategeeza Kusaasira nti yali ayitibwa Kyotonnalya, nti era yali azaalibwa mu kyalo Kibonerezo ekyeyo mu Tanzania. Yanyumiza Kusaasira nga bw'alina mukwano gwe nnyo nga mukwiri, nti naye musajja wa mpisa nnungi nnyo, nti era kati ayagala nnyo Abaganda, nti oba bonna balina empisa ennungi nga ye, nti naye yamusaalirwa nnyo kuba baamukyusa ne bamukuza ne bamutwala e Nyarugusu, era yakulira ekyuma kyayo ekisima zaabu, nti naye ensimbi z'alina zitta omuntu. Ko Kusaasira nti nga walaba ne mukwano gwo okumukyusa, naye kasita tali bubi. Nga banyumiriza akabanga, Kyotonnalya yabuuza Kusaasira nga gye baali bava era ne gye baali bagenda. Olwo Kusaasira n'alumuviira ku ntono nga bwe baava ebukwiri ekisangibwa mu Buganda, era nga bwe bazze okuwondera omusajja bba wa mwannyina oyo Suubi, nti era yali lubuto lwe olwo lwe yali agenda okuzaala, nti naye bbaasi neebayisaawo ne basuula eyo mu bisolo. Nkugambye yanyumya, okumanya yanyumya, mazima teyalekayo. Gwe olaba yanyumya nga bwe baasula ne ku muti waggulu. Kyotonnalya yabuuza Kusaasira nti omusajja oyo baali bamuyita batya? Kusaasira nti ewaffe twali tumanye nga Nkonge ya mu kkubo, oba bwe yatuuka eno yakyusa erinnya nange simanyi. Ko Kyotonnalya nti yali afaanana atya? Ko Kusaasira nti yali mulokole edda. Ko Kyotonnalya nti nga musajja wa bitege ayogera mpola mpola? Ko ye nti iye. Ko Kyotonnalya nti tabanga yoyo gwe nkugambye mukwano gwange eyagenda e Nyarugusu. Ogambye erinnya lye yani? Ko Kusaasira nti Nkonge ya mu kkubo. Naye yali yagamba Suubi nti yali abeera Bulyanswa nga mukulu w'ekyuma kya Ppamba. Ate ogambye oyo wuwo yavaayo, ate owaffe akyaliyo. Kyotonnalya yasanyuka nnyo n'agamba omwana nti towakana ssebo yooyo, kubeera ye yali mukama wange, ne bamugjawo nze nadda mu kifo kye. Ye ne bamutwala e Nyarugusu, era kati amazeyo emyezi 4 miramba. Yagenda mu maaso nti yalinga anyumiza omuwala gw'ayagala ennyo ewaabwe gwe bayitanga Suubi. Ono ye Suubi? Ko Kusaasira nti ye Suubi. Ko Kyotonnalya nti obanga ddala ono ye muwala Suubi gwe yadaagiranga atyo bambi, lwamulowoozaako ng'olwo taalye, nakati mutuuse mwesiime mweyagale. Yamusaasira okubonaabona obwenkanidde awo. Yamugamba nti Nkonge ya mu kkubo nga buli ssaawa alowooza ku mwana muwala ono, neneegomba okumulabako ndabe bw'afaanana, naye bambi wamma y'oyo bwe yali atya nnyo bakadde be kuba baali balokole nnyo ng'ate bakambwe nnyo, naye oba be bammwe ngenda kubalabirira okutuusa nga mbatuusizza gy'ali. Ng'ajja kusanyuka nnyo, ndowooza kati n'ebisulo bimusula amaaso. Sikutendera sanyu Kusaasira lye yafuna ng'akakasizza nti bazaawuse. Amangu ago yayita Suubi mu ddoboozi kandufu nti Suubi, munnange tuzaawuse, kale wona mangu, Nkonge ya mu kkubo wuno tumutuuseeko, ono omwami amumanyi. Suubi wona bambi, kati naffe tuzaawuse.
Suubi wadde yali mu bulumi obungi naye teyalema kuwulira linnya Nkonge ya Mukubo, bw'atyo ne yeekakaba n'abuuza munne nti ali luddawa omulabyeko? Mugamba ajje nange mmulabeko kuba mwagala. Amwagala? Kyote ngambadde sikimanyi. Kusaasira abannyonnyola munne nga bwe guli, yagenda okulaba nga gwabuulira yagenze dda ali mu mattansejjere. Kusaasira yeewuunya era musajja wattu n'abivaako era n'abimma amazzi ne bisiriira ne bagenda mu maaso n'emboozi yaabwe. Olugendo lwali luwanvu nnyo ddala kuba yavugirawo olunaku lulamba. Olwatuuka mu kibuga Bulyanswa nga waali wala. Bw'atuuka mu Bulyanswa omwo yamutuusiza mu ddwaliro eryali lisinga ebbeeyi n'okujjanjaba ennyo. Abasawo abasinga baali bamumanyi era bonna baamweyuna balabe omulwadde gw'aleese. Baleeta eggaali etuulamu bamuyingize mu ddwaliro nga wamma tasobola wadde okutuula. Baddayo ne baleeta akatanda akaliko omupiira nga bakasindika. Olwo ne balyoka bayoolayoola omulwadde ne bamukubako. Olwo ne banenya nnyo kyotonnalya nti ng'omulwadde wo muyi nnyo, olimba naawe wamulwisizzaawo nti naye kale katugezeeko. Kugezaako sikuwonya. Yabannyonnyola nti amanyi Luzungu lwokka mpozzi na Luganda. Yabawa omusimbi mungi nnyo mbu basobole okumulabirira obulungi era n'abagamba nti kagenda aleeta omwami we. Kusaasira yali tayagala kuva wali mwannyina bwe bajja, naye kyotonalya n'amugumya mbu omulwadde asigadde mu mikono mituufu ate mu basawo, nti naye Nkonge ya Mukubo okusobola okukkiriza amangu kye mugamba ajje babeere babiri. Kusaasira yayingira emmotoka era n'asiibula mwannyina ataamuddamu era n'amwagaliza n'okuzaala obulungi omwana waabwe. Okuva awo ku ddwaliro okutuuka e Nyarugusu nawo waali wawanvu nnyo ddala kubeera baavugirawo olunaku lulamba. Bannange baatuukayo matumbi budde kyokka olwamanya nti maneja yazze yawamatukayo mu buliri nga ne Nabugi si mufungize. Yamwaniriza nnyo nnyini Nkonge ya Mukubo nga bwe yeewuunya ekyali kimutambuzza ekiro kityo. Aba akyayogera n'alaba Kusaasira. Nkonge ya Mukubo yatya olutya naawe lwototyangako kuba yali tasuubira kumulaba naddala ng'ali yekka nga ssuubi taliiko. Okumanya Nkonge ya Mukubo yatya n'atandika n'okukankana yenna nga yeewuunya engeri gy'amutuuseeko nga tategedde nako. Yeebuuza oba yali addukiddwa kutwalibwa kusibibwa olw'ebyo ebyambyone bye yaleka akoze mu kumuwala. Yayagala amubuuze naye n'alemwa. Buli kye yalinga ayagala okwogera ng'ate kigaana okwatuka olw'okutya kwe yalimu. Yalaba okwegumya kuganya kye yava adda emabega ekyennyumanyuma mpolampola okusibamu ng'ali mu kaabuyonjo. Saagala basajja bati taagala. Ntekena saagala batiitiizi batyo. Munnange yadduka kyennyumanyuma okusiba ng'ali mu kaabuyonjo n'alyoka afukumuka embirozo. Yalimba musajja mukulu. Yatuuka mu kaabuyonjo n'alyoka afukumula embiro zokka. Buli lwe yalinga asituka ku kaabuyonjo n'alowooza ekkomera olw'embiro ate ne zeeyongera wamma n'asitama. Alimba Nkonge alimba. Maneja yeewuunya nnyo omuntu azze n'abaaniriza n'essanyu engeri ate essanyu eringi bwe lityo toka ne yeemulula ate n'atadda kubabuuza wadde okumanya ekyali kibaleese. Baatya naye nga tebamanyi kimutuuseeko. Kyotonala ye yasinga okutya era n'atandika okumuyita oba kisoboka gy'ababuulire ekibaleese bo baddeyo. Olwawulira nga bamuyita ate ne yeekanga era katona agwewo n'ekigwo. Olwo n'abama n'adduka ng'ate yeerabidde nti ali mu kaabuyonjo era nti tanneerongosa. Ate olwo n'atandika taagala. Kati aba amaze okwerongoosa era ng'agenda amale gaduma
olwo najjukira nti Kyotonnalya yajjira mu mmotoka nnene nti oba oli awo yajja n'abasirikale nga baamaze dda okwetooloola ennyumba yonna. Olwo anaddukira wa? Olwo ebyokudduka n'abivaako, yagenda mu kisenge kye n'aggyayo engoye ze yali asinga okwagala n'azambala mbukale oba bamukimye leka agende ng'anywedde. Aba akyetereeza Kyotonnalya n'afuuwa eŋŋombe y'emmotoka era n'amugamba nti owange ffe twagala kugenda, twalese omuzadde mu ddwaliro omuye nnyo, oba totwetaaga yogera ffe tugende tulabe omulwadde waffe bw'ali. Kusaasira yatya kuba yamanya mangu nti nkonge ya Mukubo yali adduse ye. Kale kati nze ngenda kukola ntya mwannyinaze Ssuubi? Oba omusajja gwe tubadde tunoonya wuuno atwekwese bannange, kati ngenda kubeera wa? Anaatuwa ensimbi ez'eddwaliro yani nezinaatuzaayo eka, ani anaatulabirira? Katonda wattu waliyambye abaana bo kuba ndaba tubonyeebonye ekimala. Abazadde baffe mazima nabo baakola ensobi olw'eddiini ne batusindiikiriza ng'ekyonziira, naye bambi ndowooza nabo bwali butamanya kuba abaana tebandibayisizza nga kya mu nsiko kubanga tewali atasobya. Bw'atyo omusajja wattu bwe yeeyogeza yekka. Kusaasira ng'amaze okuggwamu essuubi lyonna ery'okuddayo okulaba ku nkonge ya Mukubo, n'enkonge ya Mukubo we yawamatukirayo. Musajja wattu yavaayo nga yenna atuuyanye nga n'amameeme gonna gamukubagana, yeekakaba n'abaaniriza era n'abagaba bayingire naye nga ddala wamma ali mu kwekangabiriza kwennyini. Yeewuggusa n'abuuza mukoddomi we nti, Muko, otuuse otya wano? Oluusi otya wano? Eka eriyo omutawaana Yesuubi ali atya? Okwo kwali kwewugguusa kwennyini gwe yamanya bye yaleka akoze ku muwala. Yalinga wandika amabaluwa ag'omugirano, okwo bwe kutaba kwewugguusa kiba kiki? Munnaye Kusaasira yamuddamu nti twajja ffembi, naye kati asigadde mu ddwaliro bamuwadde ekitanda konkonge ya Mukubo nti kyogamba nti muli mwekka mwekka bwe mutyo temuliiko basirikale? Olwo n'alyoka assa ekikoowe kuula amalungi nti kale obwedda ntiira ki? Yagenda mu maaso nti ekitanda azadde oba agenze kuzaala, kuba wamma ddala guno gwe mwezi gwe nnyini. Ayogera ebyo olwo ataddeko akamwenyumwenyu. Kusaasira yagenda mu maaso nti omwami ono ye Katonda waffe, oba oli awo singa twafa na dda, naye bambi mwebaza nnyo kuba tetwali kulabye. Kusaasira olwamalayo ebigambo ebyo, wamala eryoka nkulabira nkugambye wootaali nze naliwo, anti nakulabira nkonge ya Mukubo bwe yafuuka nkonge ya Mukubo. Nkugambye nti oli mwana mulenzi, ekyasooka okuwona bwe bulwadde. Teyaddayo kuwulira kimuluma kyonna wadde embiro. Yasituka n'agwa Kyotonnalya mu kifuba omulundi gumu bwe ddu. N'alyoka amunywegera nga bw'amuyuuyayuuya. Yamuta ekifuba n'amubaka omukono. Olwo n'asooka akuba akaluulu. Yakuba mu ngalo. Ate olwo n'alyoka atyabula ne ku mazina amateera. Bannange omusajja yeebugira mu ddiiro wamma ne Mukeerere n'amwenya. Yatunuulira Kusaasira nga bw'asekereza n'amubuuza nti, Muko, kyogamba nti mwazze babiri n'essuubi lyange? Kyogamba nti mwazze n'essuubi lyange omulungi Muko oyo? Okakasa Muko oba wazze naye ng'era kati wange ddala? Kale neesiimye. Kyoyagala okugamba nti agenda kuzaala omwana waffe omuggulanda, anti nange mbadde sirinaayo mwana n'omu. Oyo ye mwana waffe, yeesunga mulungi, ye Katonda ng'agabanga mulalu. Nkole ntya ye mbaweeki? Mbatuuzeewa nze kati ne bwe nfa? Nze ne bwe ngenda emagombe kati nfunye omusika wange ate n'omulungi. Nze nali ŋŋaanya okuwasa nga nninda Ssuubi kubeera namanya nti ajja kujja. Oyo mwana wange yali mutaddewa. Kyotonnalya oyo ye muwala gwe nagambanga nti neefuula omulokole okumala omwaka mulamba nga muliimisa okutuusa akamasu kange bwe kakwasa bwe pa.
olwo ne mmanya nti ndidde kale nno natega natega nafunirawo n'omwana ne nfunirawo n'omwana natega wamma nakwasa okujjako amagezi ago nali siyinza kumutengula oli yali mulokole nnyo ng'atya bakadde be nnyo nkugambye nti ng'ayagala nnyo okusoma nyabula kati wange era kale Katonda yeebale kuba kati maze tugenda tumulabeko nno nasaba nnyo ku olwo lazima afuna olubuto olabye Katonda bw'ayagala ennyo abakozi b'ebibi Katonda ayagala abakozi b'ebibi gwe singa nakuuma obuntu bulamu oyo omuwala ssuubi lyange nandi mugyewa kugambye nti yali tasobola nti ntebye omukazi bannange kale kati nina omwana ate nga muzadde muwala gwenjagala ennyo omwana ow'empisa zenjagala omwana omuyonjo gwenjagala ennyo omuwala ow'amagezi gwenjagala omuwala nzaalidde omwana mukyala wange nzaalidde abaana abagezi nga ye kale banaye Katonda mpadde ekirawo ekya ssuubi ate oyo akyaddawa kati wange bwoya wange kale bulijjo mbuuza ani anaalya ku nsimbi zange zino empitirivu ziti kale nga mwana muwala ssuubi alina erinnya eddungi yagenda emmanju n'azuukusa abakozi n'abagamba nti mugende muleete ente esinga obunene n'obusava mugitte n'embuzi muyite n'abantu bangi nnyo tulye tunywe mukyala wange bulijjo gwe mbagamba azaawuse azze nti kati ndi naye era agenda kunzaalira omwana wange omubereberye mukyala wange omuto ennyo omulungi omubalagavu omuto ow'empisa kale nze leka ŋŋende mukime gye bamulese mu ddwaliro mutegeke embaga ennene ennyo njagala buli muntu ali anywe yeyogeza yekka nti nga sitaani wakisa nnyo sitaani nga njagala bannange ono omuwala nandi mugyeewa singa saamusaalira gankolwa ne mukwata lwampaka ne mwenyenaze binsobedde naye mazima ndi mubbira akakajja ebbira sitaani anjagala